Kale mwina bali ku mukuto gwa Daily Soap tubalirizaako nnyo byonna gye musinzira okuba nga ate mutulabira. Kama tukwebaza kuba ng'oli mulungi n'olunaku olwaleero okuba nga ate otuwadde ekisa. Mwoyo mutukuvu atukulembere mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale nnaku z'omwezi 12 omwezi guno gwa 7 lwa 6 22 mwezi gwa 7 nnaku lwa 6 2025 gwe mwaka oza kuba yambala mpiza kuminabe kubeesireko mwewa kugoberera mu Kristo Yesu. Kale nnaku leero njala tugendeko mu masomero kubanga kikaaye kitabuse amaziga abazadde ge bakaaba tewayitawo myezi n'owulira nta abaana mwana afudde ate ennaku zino kati ekiriyo kwetuga betuga bwetuze so azadde maziga mangi agagenda nga gakaaba so ne tubuuza kiki somero g'abaaki buzibu ki abaana n'aba primary bonna mwana myaka 14 yeetuga so bekikwatako njagala ensonga eyo mugikwase maanyi paka abazadde batya n'otwala abaana baabwe kakati ono gwe tuga okukulaga ye yagamba kamba twale mu g'abalokole ayika gali safe gye yafiiridde ng'abalokole kale katuku vidiyo eyo ejja kuba mpanvuko ejjudde ennaku enjagala ogirabe komyo badage batenga communicating alabwe badage mwana wange namulabu wawa mulabu mukujidde mulabu wala nakayogera nabwe ennaku 2 manage tuve mulokole bamenya bontefudde nazuuza mwana wange nemuleeta mbalokole nga nalina nakufuna emirembe bannange nga mwana wange bamuse bannange bamulidde bannange azefudde omwana w'emyaka 10 yeetuga atya njagala kulaba omwana w'emyaka 10 weyeetuga bannange omwana wange aliwa mumpe omwana wange mumpe omwana wange mumpe omulambo gwange akabuwake ngato bantu basatu banyinyonyole njagala wage abantu basatu banyinyonyole bannange wange bannange eno musekendule abaddano nayoki bannange musekendule banange abaddano nayoki engoye zezezasooka okubula mwe basekendule baziba omwana wange babadde mumutwale mulirayo lwaki bannange bannange mubeere bajaji abatuufu mulaba omwana gye yafiiridde bannange taata wange omulaba munnange namuŋŋamba mbwomwana yese n'akaguwa ke ngatto bannange nzeefudde mwamulidde bannange mulengerayo omwana gye yabamuliridde ddala walalalala banne banibwa bannaabwe baliwo bannange eyo sigendayo omwana wange gye bamutidde omwana wange bamutiddeyo bannange waawe labayo omwana wange embuje yetidde ngano nayo kyeno mubasekendule bannange ngano nayo ki bannange eyo ekimunange nabazeeki taata wange munange omwana wange tasobola kujja n'okwetta ekyo kiganye bannange gavumenti efeeyo ennyambe temusobola kunimba ebyo byakituukaavu ng'omwana wange yazze mu nju yazikaali neyeetuga ebyo tebiriyo babasomesa baliwa bannange zefudde abaana namuwa poliisi mulya bannange Rosa mwana wange nali mutwala omwana wange n'omulemerako nongaawe omwana muleke negamba 17 vidde omwana ngenda mutwala
Nasalawo bataya mwana wange. Mulekenda bomwana, mulekenda bomwana, mulekenda bomwana. Musoka mulekenda. Musoka mulekenda bomwana wange. Aliwa mwana wange. Aliwa mwana dada wange. Nina wetu za kitanda jange. Nina wetu za kitanda jange. Mama ze. Okwetugira ku kasumali bannange ye yakakonye yakasumali tata. Omwana naveri mu primary gyasomera najena ku secondary naye akakayumba kasikali bannange. Mu nsi mwe tutambulira mulimu ettima, mu nsi mwe tutambulira mulimu enge, mu nsi mwe tutambulira mulimu abataagaliza. Tutandise n'ebifaananyi by'omukadde oyo nga mugenda maaso n'okumulaba ng'awanjaga, ng'akaaba, ng'ali maziga. Omwana we yafudde mu ngeri erimu ebibuuzo bingi, era ge maziga g'akaaba. Abachwa Agresius kati zembuyaga ezooza engoye. Ekibuuzo ne kisigala nti wattima ki eyajja omwana ono mu bulamu bwe. Kale nga olaba vidiyo eyo abadde maama w'omwana mu maziga amangi abadde ageze ku ssomero omwana we gye yafiira ne bamugamba nti omwana yeetuga ng'akozesa akaguwa k'engatto. Buno bw'engatto ezennyininyini yeetuga okusinziira ku ssomero weerigamba. Ne maama w'omwana ono mugezi aho bagambe oba yaliko mu FBI. Yatemyetemye ensonga n'alaga nti omwana we mbukigambibwa tiyeetuga bamutta kati ne bamuleeta mu bumu ekyo ekifu bamusanga naye kigambibwa mbu mwana okyeka mbu bamulya ebisiyaga kati ne bataagala alookome abyogere bamugjawo okusinziira ku gw'omunkuubo n'okusinziira ku bigambo bya maama omuzadde agamba no yemanyi okunoonyereza omwana tasobola kwetuga notasanga ng'engalo zeefunyiza notamusanga yadde afukamidde bulungi nga n'engatto ziri awo ku bbali. Ate yagambibwa okusinziira kwa alipoota y'omusawo omwana we mu lubuto mwasangibwamu emmere ya bika bibiri. Emmere yali digested n'emmere etali digested. Singa yeetuga yali agenda kweyonoonera. Kituufu. Naye tewali naga nno musirwaze balala buno bulimba bwereere omwana owange battamutte teyeetugangako. Maziga amangi ennaku zino waliwo n'omulala bali bamitaani naye be yali yakafaawo ne bagamba simanyi taata we yamuwa pocket money atawera ne bateekateekawo ebintu naye poliisi tetuwa alipoota. Munaye katujja kuleeta alipoota bakyanoonyereza naye kakati tetutwalewo abaana. Nange kyembadde ngenda okubuuza ssomero kye liri seefu kati neeri yagamba kantwale mu balokole ewali ku buddukiro eyo kirabika awaliko kalekaleko naye ate byonna ebitaana okufa kukuli tteeka wekiri naye enfa eri matanka naye gyagamba tetegerekeka singa abadde afudde natural ekyo kiri oki naye okumutuga ne bamuleeta mu kifo ekyo ate ne bafera nti yeetuze omwana w'emyaka 10 akwata akaguwa ayagambye nti ate omwana owange newaba agenda manju tatambula yekka atambulirako munne ayina banne okwo ku ssomero ate we gyeyeetukidde essomero kyaka liriko primary ne secondary kati yavudde mu area ya primary yeetugira mu secondary ate mu geeti eyawula wakati wa secondary ne primary ebeera closed 24/7
yayita kati kijja kitya yayitawa katukuwa analysis y'omukadde ndowooza gwojja bitegeera bulungi nga bwe tulinda alipoota z'abakulu. Aleeta embwa n'egenda ku crime of sin bw'oba olaba bulungi akatambi. Nze saagala muntu mulala kunjogerera ku kintu kya mwana wange okabe musirikale yaleeta embwa. Kuba nze embwa ngimanyi olulimi lwayo ndumanyi. Embwa eyo singa yava ku crime of sin n'egendako mu kinaabiro omwana kye bagamba nti yagenda okusuka. Nevayo n'egendako mu kyaki gye bagamba gye baakolera chapel. Nevayo n'egenda kati mu kyaki kale tulekeyo oba chapel zaabwe bazikolera mu ddoomu. N'egendako mu kiraasi omwana ku ntebe we yali atudde amala asaba agenda okufuka. Singa embwa eyo yakola ebintu ebyo n'etuukako oba mu klaasi muli. Naye embwa yava direct ku mwana waali n'etambula paka ku buliri bw'omwana mmanyiwo bulungi nnyo omwana wange wabadde asula. N'etambula paka ku buliri bw'omwana. Kati Metron byagamba mbu yatuukawo. Ebyo byonna kubuzaabuza bujulizi. Ate omwana oyo bamufusituza buveera buli. Bw'olabye wali oba obulabye oba kati baabujjawo. Yo poliisi kyetaateeka mu mayindi yakyo. Bamusituza waliwo obuveera ne mu vidiyo zizojja kwetegereza bulungi omwana waafukamidde. Waliwo obuveera. Ojja kwetegerezaawo bulungi. Bamusituza buveera. Bayambala. Ne baleeta ne bakola ebyabwe ne bagenda. Ne basuulawo ne ba. Kye ŋŋamba abazadde osookanga ne weesiba n'onywera n'osooka onoonyereza. Bifo nga tonnasansabaga kuvaawo kudduka nti nze nvuddewo ntidde nnyo. Okufuna ekituufu kikwata ku mwana wo. Kati embwa eyo singa yatambula era nyongera okwebaza DEO w'ekitundu kino. Ate DEO weewaffe Namutamba. Era nkimanyi agenda kukola ekisoboka kyonna kufa kw'omwana wange. Nyongera okwebaza ne side. Omwana bamujjeringa mufuna. Omwana bamujja mu ddoomu, omwana yafiira mu ddoomu embwa ku buliri bwe we yasibira. Embwa ku buliri bwe kwe yakola ki? Lwaki teyagendako mu kiraasi? Bwe batugamba we yava n'asaba okugenda okufuka. That's all nonsense. Nze ndi muzadde amanyi kye bayita okunoonyereza even me myself. Kati ye dokita ajja kumagamba fingerprints bye simanyi tekwaliko fingerprints biki. Naye akimanye nze nali nina kye nnoonya. Mwe kye mutannamanya nammwe abasolt. Emmere eno bw'ogirya ogiraba. Emmere bw'ogirya ey'ekyemisana. Kati nga bwe baalya ku ssaawa 10. Okutuuka mu budde mwe baamuttira yali digested. Yasooka gye yasooka okulya. Kati wano alabika bwe yali agenda okugamba oba okwebaka. Yali emmere endala. Kubagamba yalina emmere yali digested n'eyali teyali digested. Mukulu Mutebi omwana oyo singa yeeyimbamu omuguwa ku mmere yali digested yali alina okwepamira. Yali yenna alina okwepamira. Obubonero obulago obwo bwe bulobonero obulago omuntu eyeetuze. Omwana oyo singa yeetuga engalo zino twandizisanze zeefunyizza. Omwana oyo singa yali yeetuze tetwandimusanze ng'alippye magulu. Twandisanze. Naye omwana oyo yali alippye bulungi amagulu, engatto ze baaziggyemu baazarranginze, baazijjayo ne bazimuleeterako ne baziteeka wali. Ate kyoyagala ekyo eky'engatto ziraga nga teziri mu mwana. Ate n'ekirala eky'engatto kiveeko omwana oyo omulaba kumanya baamutta kiro. Ffe twatuuse ne tuguma maama n'aŋŋamba tunaaze omwana. Era n'aŋŋamba olina okubeerawo nga nnaaze omwana wo. Ebigere bino obiraba eno wansi, bino ebyange bitukula. Ebyange bikola ki? Bitukula. Nenkakasa nti omwana wange baamutta kiro. Nga biddugala nga biriko n'ekita bbulaaka. Ng'era bw'olaba omwana nti teyanaabye. Singa omwana oyo yali nti yakeera mu kiraasi bakeera kunaaba. Nti yagenda mu kiraasi, ebigere bye byandibadde bitukula. Obudde bwe batugambiramu omwana oyo n'endabika uniform gye yali alabika. Byonna bya ggulo limu. Baleme kusiriwaza nsi na kufuulinga nsi mulimu abazadde abategeera. Waayi n'obuwanvu bw'akaguwa ne bakasiba ne katuukira ddala omwana wa. Omwana ne yeepima nti guno omuguwa gujja kummala guntuuka. Nja kube nti nfukamire bwe naafukamira omuguwa guno gujja kuntuga. Okujjamu nga balina lesson gye basomesa abaana ey'okwetuga. Nja kubeera contented. Ate nga tewali bwe ngenda kubeerera contented ku muguwa ku kye twazudde ku mwana. Mbadde nkusaba taata w'omwana oyogereko naye. Kuba ye yali mu mochare.
kale mama agamba embwa ne baleeta bwe bagitwala wali awali omwana yavaawo direct yasibira katanda mwana kwasula kitegeeza bamutira okwo bweyamwamutira osomesa kagamba mu mwana yali mu kiraasi era mbu ne mu register yalimu olwo n'asaba ogendako shotiko agende yeetaase kikantono mbu ate yeetuze kati mama nagamba embwa netagendako mu kiraasi oba omwana yalinyako mu kiraasi omwo embwa yaligenzeko mu kiraasi nebagamba nti yabaddeko wano naye embwa yavaayo ebamutira yagenda direct ku katanda kwasula kitegeeza yavaali katanda bamuse nebamuleta nebamukolaki nebamusuula aho so amaziga gaali mangi era omuzadde oyo ndowooza waali kati akyabitega ndowooza n'abaana abaliyo yabajjayo bonna ateekeddwa okuba nga yabajjayo naga omwana owange bamutabusirwa nsonga ezekuusa mu kubisiyaga omwana ayinza okuba bamusiyaga nebasirikira oyo naalipoota ganda wange mukambwe era kati abaana tinabakwasa Katonda naye akati ajja kugamba namukwasa Katonda yalina mu ssomero ly'abalokole era yajja akabagaba naye abalokole yenkaaba ye akaba yevuma abalokole awo omuntu waddayo mu ssabo lye n'agamba obwange kangende nyenyemu bunyeenya si byangu amasomero go gatabuseemukko onoonya liri safe nga toliraba tolitegeera atirisi buli taamu wabaawo ekigwawo mu masomero ge Uganda naye ate nga kisuuse nnyo ennaku zino ennaku beetuga bwetuzi ebyokufa mu Burundi babivaako ennaku za beetuga era ogera buli egizi nti ate yeetuze so byebiriwo ebitali birungi mu ggwanga Uganda so omuzadde ali eyo omwana w'okusomero gyali bambi musabire kituufu musabire fiizi gwe wayinza obutamala abantu baalimu tobamanyi era tobategeera walabye bukulu oli yatulali naleeta ekiteeso kye atandika essomero tomanyi bigendererwa bye aye n'abaana bennyini tomanyi bigendererwa byabwe nennyini ssomero yaleeta abasomesa kuva mu bitundu ebyenjawulo nabo tabamanyi tabategeera kati abaana tubakwase Katonda yekka yasobola okukoma newonogamba ngenda kusoma naye mu kiraasi atule wano ntule wali sitaani era asobola okukola kyonna kyakola naye omukadde oyo tumugumya Mukama akugumye era Mukama ayingire mu nsonga zo obwerufu bulabisibwe abali emabega w'ekikolwa ekyo kiba nga kituufu babonerezebwe ng'amateeka bwe galagira aye Mukama abakwatirwa ekisa beenenye mu maaso ga Katonda basobole okuba nga basonyiyibwa obadde ontiisizza nga manyi ogenda basabira essaala eri nti Mukama wakweba kuba ebbalaayi asabira muntu saala eyo wanya Katonda agamba tasanyukira mukozi wa kibi kufiira mu bibi bye kati nze ani asanyuka kituufu Katonda ayagala omuntu ng'oyo ategeera amazima yenenya ate ayamba abalala ayambe n'abalala so tugala kwetolamu ku katono wetukomawo tukuleetera Ssaamanya Wilberforce ayingiddewo yabadde ku fanero n'asooka amuwaana pulira abasumba bonna bandekerera naye gwe wasasula bbiiru gwe wuuyo sajja wa Mukama gwasinga nefuta mu ggwanga Uganda kale ebigambo bya Ssaamanya Wilberforce Ssaamanya atwetolemu ku katono nnyo sobola okuba nga